Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is a quick one to get up around. For starters, Botunam screen you all about. What comes in your mind? Go to the one. Kalsoko to one. The more to the one. Chechija Mubongo. Botuna kuchifana nyichino. Nechino. Chechija Mubongo. Tongamba ntolaba master plan. Tongamba ntolaba plan yali completely strategic. Okuvira ddala mu ntandikwa. No identifying ekizibu. No kinogere eddagala. Kannyonnyolemu katono. Kino kizibu. Okigonjola otandika bwoti. Ebivaamu bye bino. Kati video etandise. Kwata mu katima nga tonagira banagimalayo. Omwami ono omulaba bw'amala okuyingira ebyobufuzi olw'ensonga yali tava mu political class ey'abannabyabufuzi abaaliwo bwe yakonkona enzigi ez'ebibiina ebingi ebyali ku ludda oluvuganya gavumenti enzigi baaziggala bangi ku bo tebamwaniriza lwa nsonga tebaamulaba ng'ava mu class ey'abapolitician abaaliwo ebiseera ebyo baamuteeka mu kifaananyi ky'ekikadde ne batatunuulira busobozi bwe na responsibility ye n'amaanyi ge abasinga ku bo bamuma tiketi tebaamulabanga agwa mu kirasi yaba elite or the elitism of them oba agwa mu classism eyaba politicians ab'ebiseera ebyo mu bufunze the political environment y'ekiseera ekyo yaboola omwami ono kankutwala emisinde 2017 amaze okuyingira parliament bw'ayingira parliament yatandika ekisinde yali w'amaanyi nnyo kiri evident nga bwali w'amaanyi up to date bw'amala okukizuula nti waaliwo class elitism ba elite nga be baali ennyo mu politics we Uganda ate nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti yatuula wansi n'anoonya ekizibu bw'amaliriza okunoonya ekizibu yakizuula nti eno yali strategy ya Museveni ku biina ebyali ku ludda oluvuganya gavumenti eno yali work plan ya Museveni mu kunafu y'enkyukakyuka gwe tunuulira akafaananyi kano eno yebadde work plan ya Museveni bbanga lyonna abadde n'ebintu bisatu buy out sell out ne compromise bw'atyo abadde asala emisinde egy'enkyukakyuka yebadde strategy ye abadde akozesa nnyo wano omwami ono bw'amala okukitegeera nti kino kyekizibu ekiri mu revolution ate nga kikoofiira akozesa nnyo the class and the elites abaali ab'ebiseera ebyo bamala okumwegattako abakungu mu National Unity Platform bo beerabanga emiti mu kibira naye omwami ono nga bw'abatunuulira alaba nga temuli yadde n'omuti n'ogumu. I think I should beg my pardon nga abaamuboola nga bamaze okumwegattako ye bwe yatunulanga mu kye baayita ekibira nga bamaze okumwegattako bw'ati bwe yalalaba ekifo kino ekifaananyi okiraba kirimu ebintu bisatu kirimu okusooka okusaawa okwerula n'okwokya ebisubi then kirimu n'okusimba revolution entuufu etandikira mu kifaananyi kino era etandikira ku mwami ono sizala ye baamusooka nyewuliriza ebigambo byange omwami ono omulaba yategeera omulimu n'amanya ne kyalina okukola leader bw'abeera a leader knows the way he leads the way and he guides on the way yamanya kyateekeddwa okukola n'okusootingira ekizibu wakati nga banne bo balaba nti ekibira kiggumidde ye yali akiraba nga alina kusimba kibira kito lwa nsonga abaali bakereya revolution by then Museveni yali amaze Kyagulanyi yali amaze okukitegeera nti Museveni akozesa nnyo abali munda aba class ba elites
okere yenkyukakyuka ono yakimanya engeri gyottamu kino oyina kusimba akafaananyi kano kolaba akasemba ye result y'akafaananyi kano akasooka era kino kyekikubya kino kyolaba wakati okukiremesa enkola mu bufunze. Omwami ono omulaba nze nsiiba mbagamba he is a genius mu politics we Uganda. Yakimanya nti engeri Museveni gyabadde akwata revolution n'agisiba ku mpingu waliwo class eyaba minority ng'emwanguyira okumanipulatinga. Ono yakitegeera nti kubanga ono kikofiira eri yazimbira work strategy ye, strategic plan ya kikofiira yali mu ba elite ate nga be baali ba minority. Ono yakimanya nti engeri gy'obitingamu kino oyina kuddayo eno, ddayo oyerule revolution, soko oyerule ekisambu, tolekamu n'omuti n'ogumu, simba emiti gyo. Mu kifaananyi kino waliwo deforestation n'okusimba ekibira. Mu kifaananyi kino eno yebadde strategy ya Museveni all along kasookedde Dr. Kizza Besigye ajja. Kizza Besigye abadde atambula ne ba elite ng'omusajja bamuteekako bennyini okumusika enteegateega. Ono yakimanya okutta kino, noonya kino. As we speak right now, naali mu kwogera olunaku olwaleero, the result za kino. Kana akasajja wokawera salute kankiddemu. Ono His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu awo omuwera salute. Olaba revolution weri olunaku olwaleero ekisinza okubonyabonya kikofiira n'ekigenda okumutisa pressure n'ejjeno we Masulubu kyekino wano nti kuba no boolaba wano okuba omu eno nga wali Amerika, ojjawo omu wano nga waliwo Amerika, ojjawo omu wano nga waliwo Amerika. Mu bufunze omwami ono yateeka obwongo obw'ekika ekyawaggulu mu kuzimba ekintu kino kyolaba wano ne mu kutta kino. As we speak right now, or right about now, revolution teri mu ba elites. Essuubi lyono teribangako mu bano. Essuubi lyono lyali mu ggwe nange n'olunaku olwaleero. Nkiddamu iggwe nange bwe tukola kye tuteekeddwa okukola ne tukwasaganyiza wamu n'omwami ono mu butawera mwaka, kikofiira abaatulabyeko nnyo lwa nsonga ono omwami yakimanya ekitta strategy ya Museveni ey'okompromising aba elites okubagula n'okwetunda. Kuba sayiko ya Museveni ebadde on bbanga lyonna ng'akuleka gwe n'ozimba bw'oyita abakulembeze najja n'agula. Ekibatta kiri ekintu ekya ono mwami kye yategeera. Ddayo buto osimba ababo abatasobola kubeera compromised. Nkiddamu ensonga lwaki olaba dictator omutuufu olunaku olwaleero lwa nsonga omwami ono yayingira ekisaalu n'atema buli kati akaalimu n'azimba n'asimba emiti gye gy'otasobola kujja n'omala geepankirako. Ladies and gentlemen, 2026 tugenda mu protest vote. Protest vote ekitegeeza ki? Genda osuula akaluluko, bw'omala okukasuula beera mukambwe, linda ebikavaamu, tugenda kwekalakasa mu nkola ey'emirembe. Ye vidiyo egenda okubeera ku platform wano elunaku olw'enkya egenda kuba ekulaga tugenda kikola tutya, nga tukutte ki, nga tutambudde tutya, era kiggwa kitya. Ebyaffe bya mulwatu ono Museveni tugenda kumuggyako, si mu nkola yakwekweka, tugenda kumuggyako mwalaali. Ladies and gentlemen, omwami ono bw'omumma akalulu oba oliko ekikyamu mu protest vote we tulaga londo ono na bonna baasembye.